Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omuno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe erya Uganda ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okukeera okutonnya mu bitundu ebisinga obungi kyokka nga ya kigero. Mu buvanjuba nayo tusuubira enkuba okutonnya nga ya kigero, so nga ate yo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Masindi tusuubirayo oluwandaggirize, ebitundu ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira mu Arua okubeerayo n'enkuba ey'ekigero, olwo ebitundu ebisigaddewo ebya tusuubira omusana okwaka. Wabula obudde obw'olweggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi. Nakasongola ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28, so nga ate eyo mu Kampala n'emiriraano ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Essoroti. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya nga y'amaanyi era nga mu Kaseese ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30, so nga mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya nga ya luwandaggirize era nga ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bitundu ebisinga obungi. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu, so nga ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 42. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.